Honorable, oli wa DP. Naye ng'omusaayi gwange gwa Nuupu. Almost fuliriza onyanjula nnyo omusaayi gwange by May ngenda kufuna kadi yange direct ya Nuupu by May. Kati ndaba wano ng'owa Nuupu. No, oli wa DP ayagala okugenda mu Nuupu. Ate nsalawo mu Nuupu sebo. Gy'oyagala okugenda si birungi. Wenkutula tewali bitali birungi. Oyina experienced leaders nga Mabike Mukaku ne bannaabwe. Experience in what? Mabike is experienced in what? Omanyi webwe bwe mugenda ne glorifying abantu, people who don't matter ne bo glorifying. Ngoye nalabanga no mu glorifying obubinja binja bw'abana abasajja abavanga. Tuli be Masaka, tuli ba kitalo nnyo. Where are they? Ne tuba warning anti mukendeeza amalala, you are nothing. Kati where are they? Bonna beekukumanga bumyeyo. Njagala kubuulira mu kyalo bwe wabeerawo empologoma. Mukaku. Tewali. Mabike. Kugambye tewali. Bayabulidde. Ogera ku mpologoma oleeta mboozi za bumyu naawe. Tuli mu discussion za mpologoma oleeta mboozi za bumyu. No, they were brain. No, brain in what? Brain in what? Which people power the contribution kije baateekako. Gy'olaba nti eyo. Ate bo baalikoneddeyo eri wansi. Gwe kyogamba nti baazimba bano bo ne bakonerayo eri wansi. You seem to be underestimating. You seem to be underestimating. No underestimation, please. Abo balinga bibaluni bwe babiraba abana bato balaba bibaluni balowooza bizitowa. Balloon is air, just air. Balangiridde. Tubakulangirira kiki? Tebalina budde, tebalina makulu. Tujja wano sebo okumala obudde bwange nali badde mu nnimiro kuba kati ndi mu liseesi. Naye tujja wano okubawa matters muleme kubuzaabuzibwa. Obwo obukundi bw'olabadde ya nothing. Ngebe mwali mu glorifying obukundi bwe Masaka kati enkya tujja Masaka njagala tubalabe basajjamu abadde bewana wana. See, DP block leaves buloko babuloka okimanyi mu Luganda DP block leaves Nuupu. DP blockers leave Nuupu. Ulira sebo DP blockers leave Nuupu. Obulira oluzungu olwenkutereddewo. Uyawula ekigambo between buloko and brokers. Those are brokers. Ba broker b'ebyobufuzi. Muzeeyo olina meka. Nga bolaba wali ba broker bababeera abatunda ebintu. Kakati tetunadda kubamalirako budde tudiscussinga issues eziri national in character. No, struggle deserves better. Ekiriwo kati kintu kyalo okusinzira ku bo. Okusinzira ku bo. What is happening today? Struggle deserves better bakulemberamu mu struggle. Yes, according to them. To the brokers. Yes. Political brokers. Yes. Gwe bakwasa obuvunaanyizibwa okubakulembera mu struggle ali ku birala nnyo. Ani gwe bakwasa mbo ne bateekwasa. Gwe osobola okujja ewange n'ofumbira emmere gwe ng'osula njala. Obalaba bali ku bubalaza bwa bibiina. Balina bwe batuula abo gwe bambuulire mutuulaawo ekitebe kyammwe kiri luddawa. Muli ba kibiina ki? Just ask them. Muli ba kibiina ki era mutuulyawo ekitebe kyammwe. Bajja kugaana ffe tulinga kitengejja. Kibuyaga bwajja n'akusuulako eno ne weeyita wa bulooka. Kibuyaga bwajja n'akusuula ne weeyita wa people public. Kibuyaga akusuula ne weefuula mugwe ateekawo Nuupu. Nuupu twabagamba mugenda kusanga obuzibu bungi nnyo ku bavubuka bano abajja aba Nuupu kuba abajja babategeera. Si eri mu DP bloka gye mwazanyiranga emizannyo era abamu twabalabulangako ffe abalengera ewala kubanze mu politikisi wange balina endagaano yaki not every agreement is binding. Endagaano yaki gwe gyondagako kubanze mu politikisi waabwe bamugoberera. N'atuga nti bwe baali bayingira Nuupu basayininga endagaano wakati waabwe nga DP block endagaano yaki ne National Unity Platform endagaano Mwami Kyagulanyi Lewis Lubongoya n'abalala bakulembera Nuupu gye batassa mu nkola kakati ebyo bakkiriziganya ku bintu eby'enjawulo. Uliriza tojja kusanga yakubuulira mazima asinga kutta maguzi. Tewaliwo ndagaano gye basayininga baali banoonya kaadi bwe zaabamibwa ne bagenda akasunsula kabasengejja ne kabasuula gye bakaabira. Era mu byofuzi bya Uganda they don't matter. Nkugambye nti ne bw'ogatta obumyu omutwalo gumu tebwenkanya mpologoma. Does matter in what? Kati abo baali baddewo nga bagattako nga tubabalanga bobeera ffe tumanya nti nono memba waali akola emirimu gye naye batandika okweteekateekamu okwefuula kye batali mu their supreme in what? Mu bubuloka bw'ebibiina
Nze njagala ombuulireko nti ono yatudde wano tumumiisinga nnyo mukaaku ontyaza naye wano linali naye wano nemubuuza there is nothing you can offer to this country apart from lamenting 24/7 fe twateekawo nuupu waki wagiteekawo gwe teweeteekawo which area are you representing kubanga katulirawo ne political amateurs abajja mu parliament ne bapayinga ebifo ebyenjawulo okulwamu tekimatalinga Bedi Bwanika yatandika akabiina aka PDP so many years ago naye yalina kweteeka nga kino ekigundi ekirandira ku mugundi neyeteeka ku nuupu bwe baba bamutuusaako bamutuusa n'akomawo n'agamba mbu naye afuuse buludoza kati bamugaye ddayo mu kabiina ako ali wali ayogera biyitirivu buli kaseera simanyi nuupu engobye simanyi nuupu basiyazi n'omugaye wali ojjayo kunoonya kaadi wasooka kwebuuza kubanga bino byonna ebiboozi babireeta just to preoccupying minds z'abantu. Well, these experienced leaders abamu ku Mukaku Mike Mabike bali emabega Mukaku uyawo experience in what? Uyawo experience in what? Because if you experience olaga gwanga jeriraga so your political cartel. In fact abo bali bikoleddenga na National Theatre abo sibawula na bano ba moti mubalanguzo abuze timu zabwe ezo political cartel twabadde ne mwami Mabike nagati endagaano je bali nanga bayingira no Mabike yani abakulembeze kati muno tomalira budde uzi Mabike bajiddukako uzi Mabike yajiddukako so what nuputeriwo yadduka munuputeriwo tutunulira bukulembeze si kutunulira those individuals who don't matter even currently. Nkugambye nze ni musajja mulimi essanja bwe liva ku kitooke ne kigwa nkubuuza gwe nawe nkulaba otera okulanga ogenda mu kyalo kyewamu essanja bwe liva ku kitooke kigwa no dino sisanja nkubuuza kati abo balinga ebisanja ku bitooke bwe bivaako ne kigwa oba ne kitateekako mmere Nasantegese bagala these people were behind successes z'abantu nga Nasantegese bagala. You cannot create success for your neighbor when you cannot create success for yourself. Where is Mabike? Where is he? Kati twali badde tudiscussing na kubirala nnyo Museveni bwavaawo kike tugenda okukolera eggwanga lyefe betutunuulidde kati tukyatunuulira abantu abo kundeeta kuteesa ku bumyunga waliwo issues empologoma mu kitundu mbuulira Mabike wuzi Mabike kati abo baddembe okutuuza enkiiko zaabwe ezo nze nkugambye nti ezo enkiiko zaabwe bazituuza ku kibiina ki mbuulira abo ba kibiina ki nga tonnaba kutandika kumalira budde bwange simanyi Mabike yavuddeyo simanyi mwami Mukaku onombu yavuddeyo Mukaku ne bwatuula emirundi 10 talinaawo nkyukakyuka gyetiisa ggwanga gyasobola kuteekawo era ye mugamba bugambi you are very free democracy bwa dictatinga discuss your politics at the end of the day the world will determine what Ugandans want. But you needed these people then. No, yes, in politics every member matters, but there are times when some members don't matter. In politics, every member matters, but there are times when some members, quote my words, some members don't matter. Screen yogwe aliko Sanyuka TV, abo mwami Mukaku, mwami Mabike, mwami Henry Lubowa n'abalala babadde kotera Africano nako olwajjo balangirira nti enkolagana gye babadde nayo ne DP block yaweddewo bwegwawo so what Samuel Walter Lubega mukagwe tuyina wano so what gwe nkubuuza bwegwawo so what gwe mbuuza gwe nga muntu ali wano. Are you not underestimating these people? Underestimation of what? Nkugambye nti kati ffe tutunulira kifaananyi uliriza babadde mu byobufuzi ebbanga honorable in fact abamu ku bo bayinza n'okubanga bakusinga experience mu byobufuzi so tosobola kujja ku TV no bayisamu olugaayo kati uliriza sebo mukama wange nze abo ngabo balaba abo to me they don't matter politically. Mukaku doesn't matter politically. I know it doesn't matter to me politically unless nga akola ebyo byetaagisa okukolebwa mu budde kati bwe badda mu byaka mubatwala tebalabayo mubatwala mu kizikiza katemba nzikiza yawa kakati ebyobufuzi uliriza ebigambo byange nga tobiyingiramu ebyobufuzi is a free entry and exit. Okitegedde sebo mu free entry uliriza mbadde maliriza sebo ekintu kyange olyoka ogende tukwaniriza ku Morning Express jo mwalangiridde nga bwe mwavudde mu temukyalina nkolagana ne NUP
wotusangidde nga honorable Lutamuguzaga nti bino mwabadde mu katemba after all temuyina an impact. Yeah. Naye oluusi sijja kwagalanga kubeera kubaganya birowoozo n'abantu ba mutindo ogwo. Oluusi sijja kwagalanga kubaganya birowoozo n'abantu ba mutindo ogwo nga gwensanze mu studio. I respect you very much Mukulukungu. Naye ojja kunsonyiwangako olumu ondeetere n'abantu be tusobola okubaganya ebirowoozo level yemu. Kubanga ojja otya mu programu ya discussion ng'oli musoliro kuyomba kwegamba ekiba tekijja. Anansonyiwa mubaka wa parliament naye ataalinga ataatendekebwa abantu batuufu. Naye kankisewa bbali ngende ku kibuuzo kyo. Tusobola gati omutindo gwe tegutuukidde gwa kibu. Nedda abalaba abo bategeera. Abalaba bategeera. Abalaba bategeera. Kyombuuzizza ddembe lyaffe. You don't matter okusinziira ku ye. Ddembe lyaffe saagala kusingako awo nga bw'omanyi. Okitegedde. Naye abalaba basobola okwawula. Ogenda kwa kutegeeza ki erino which impact does it create eri ekibiina kino? Mwami Kungu webale nnyo webalire ddala ate n'okulaba nti omulamwa olaba bwe gwasiikudde emmeeme z'abantu abamu. Naye ffe eddembe lyaffe okugamba nti nja kwongera okukolagana ne Kungu oba nedda. Ngera bwe lisobola okuba eddembe lyange nenga nti omuntu nga bwe lisobola okuba eddembe lyange nenga nti omuntu ow'enkola bw'etyo kati nga bwe nkugambye nti omuntu ow'omutindo bwe gutyo nte eddembe lyange lyali ddembe lyaffe lyali ddembe lyange okuyingira obufumbo okugenda okukola akalulu k'ekyaddondo ate nalowooza nti lyali ddembe lya Lutamaguzi at the time honorable okusigala ng'agamba nti byetwali tukola byali tebirimu ng'ali ne Mao n'Embidde ne Siranda. Mbadde ng'era ndowooza nti libadde eddembe lye okugamba kubanga ne mu kalulu ako yasabibwa nti tubeere ffenna. Ye n'agamba nti yo bali mu bya butaliimu. Jukira yali member wa DP block. Yali member wa DP. Oyo abadde mu ne twamugamba naganedda neera ntugamba nti ddembe lye tetwamuvuma. Ne tutambula twamuyitanga tukole ekyaddondo naye tumuyite ewa Mweru teyajja, netumuyita ewa Sumaani teyajja, netugenda emmanga ekyotera ku mubaka wa parliament kampe bino ku mubaka wa parliament wa DP teyajja, netugenda Arua teyajja. Naye olwaleero teri nze nkubuulira facts. Andi nkubuulira facts. Naye olwaleero yakugamba njagala omubuuze ye kennyini ng'omaze okumbuuza. Mukulu nsanze omubuuza leka mmale okutereeza biri bye mbasanzeeko. Nsanze omubuuza nti Mwami Lutamaguzi mukulu okusinga Mabike mu myaka. Mwami Lutamaguzi ali wange ali ku platform yange. Nesooka omubuuze yakivinze ekyokwenkana Mwami Mabike muyobufuzi okujjako okubeera omubaka wa parliament ate nga kimu singa teyali salimusale kumuyamba teyandifuuse member wa parliament. Teyandifuuse member wa parliament singa si sale yakolako ekirungi nti yafuuka member wa parliament ku tiketi singa yali wena munkekeera. Ate ekyokubiri ne bwali mu parliament kyasobola okwakivinga eno mawulire eno najja nasanga Kungu akola naye akuwulire bills zalese mu parliament omukulu oyo zalese mu parliament ku lw'ekibiina kye Democratic Party
kulwa constituency gyalimu akubulye bills zalisa mu parliament ezenkane za Mwami Mabike ze yaleeta ebisanja byamaze ebisinga ebya Mwami Mabike akubulire naleta bill bwet nenjiyisaamu akubulire nakola olupapula lw'amawulire nga Mwami Mabike lwakola microscope akubulire natandika ekibiina gundi mpozi nga yali mu citizen concern ndinako nkubulire kino yali mu citizen concern mpozi ne Mwami Sali mu PRM yali ffe twamujjanga mukomera nze ku musaala gwange nga nguweereza Mwami Muwanga Kivumbi Mwami Kyambulozi n'abalala mu PRM yali eya Mwami Muwanga oyo Lutamaguzi naye olwaliro bwajja n'agamba omusajja ambulireyo ekibiina nti natandika Nkobaza Mbogo ne mutandika ne muggusa ambulireyo ekibiina natandika UID n'engiggusa obuuza ye kikyakizinze ambulireyo natandika People Power kati azaaje yebereseko ne taaya yambaleza lese ya DP gyakiikirira mu kibiina kiri yatali kadingo obeera otya member wa parliament ng'oli wa DP era nga oluli wagamba nga nze ndine mawu kufiirawo ate oluvannyuma n'omuvuma obudeeya ate omuvumi obudeeya ate tomuviiridde kakati akugamba olwaleero bwali owa Kyagulanyi ennyo Mwami Lutamaguzi just keep quiet tukulage direction. Honorable, why can't you keep quiet bano bakulage direction nabo tubadenga tukulaga direction soka mukiralifayinga nakugambye bakulage direction with time ojja kumanya nti omukulu oyo n'akabinja ke obwongo nedda nze nkulaga nti obwongo bwa mukaako wakije nkulaga tompitanga mu program na standards za kikanga ekyo agambye nti yanyambako mupiala kyeki n'agamba mu bwongo manyi abasajja abakulu abo bakakanyize eggwanga lino ate ne mubawa space nze wali ontaddeko wali ogenzeko ewa Salimu Sale n'olaba nti asponsoring oyo mumanyi egy'emyaka talina any political achievement yali akoledde agambye gwe kikyo achievement nati kyensooka kumubuuza kubanga balaba success zaffe azeeripako musimanyi Salimu Sale yamuleeta gwe lwaki tebakuleeta gy'obadde kubanga obo obadde obalaba they don't have any program for this country era olaba buli kulonda bwe kutuuka ng'azungadde eno adde eri bateekawo bubinja akubuuza mbu simayimbu mu parliament waleetayo biiru kitosobola kuzitegeera kubanga olaba olemye okutegeera politics for many years obadde awadde eno adde eri kakati wuliriza ekisinga okutuma which brains era honorable Mukaku oyo brains kize yali atuusizaako eggwanga be banyini kuleeta no people power betuuma be banyini kuzimba Mwami Kyagulanyi gwowagira kati tewali gwe bamuzimba ne bateezimba oyo mu byobufuzi yakona ye nga bw'omulaba afaanana he cannot even be an LC gwazagirako ze presidential level at the presidential level gwe bazimba oyo tasobola de kubeera LC1 nze gwazanyirako nze ni mu parliament ebisanja ebi kale nga bw'ogamba nti nze Salimu Sale yanzimba ennamukekeera eri gy'abeera ewaffe na Kaseke yanfuula MP gwani yakufuula kikyoli kakati mwe mugenda ne mutwonoonera obudde ne mubawa space those are mediocres no they left those are mediocres please don't never ever attempt to okutuuza ne ba mediocres abo honorable bwe baali bajja you call a member of parliament n'omutuuza ne mediocre boolaba bali mu katemba let's listen to each other tosobola kuyita kye baakoze katemba bwe baali bajja Ekamoja ne babanjula DP block joins NUP you were excited everybody was excited tubafunye bazze tosobola kwogera kati kubanga temukkiriziganya nti baali mu katemba kati abo beetaaga ne mubatwala eri mu national theatre ne basangayo no simayi bamubalanguzo abo not category of member of parliament I'm a member of parliament toteekanga na category ezo zinoonya kyakulya buli okulonda we kutuuka ne zisale ne zijja ne zibateeka mu katemba tubako we tutuuse musimanyi ono Kyagulanyi ffe twamuzimba wamuzimba gwe n'oteezimba gwe n'osigala nga wakona n'obubinja bwammwe bwe muteeka nakugambye nti obumyu ne bwe bwegatta mu ddwalo ne bukuba enduulu no one listens to the bumyu nupe beetaaga kati gwe mbuulira Mukaku ayongerako ki ku struggle ng'ogyeko okukolima n'atuuza enkiiko simanyi ono ye gundi ono alya wa gundi ono alya wa gundi twetaaga omuntu agatteko ku struggle si bubinja obwo bunoonya byakulya n'atuula wano kati mubuuze atuula mu kibiina ki ewammawo tatuulayo bamugobayo mu DP mu NUP bamugobayo mubuuze otuula ku lubanza lwa kibiina ki gy'oweeraga amateeka n'alaba ono
nza newunyisiza era wentude nkugamba nti soka ng'ocekinga obwongo wasajja nga tomala gantuuza buli muntu mbu yampagirako mu pyala what is pyala gyali ampagiddeko nze nvudde Makerere University nze ndi self-made tonsangangako mu bibinja bwe era nze sikusangangako mu politics yena mbu nze ndiringa ne Mukaaku mu politics wange abadde straight forward n'abandi abakimanyi anti oyo bwayogera obwongo bwe. Alright, okyaliko Sanyuka TV Morning Express nange Adam Kungu webale nnyo ndina Honorable Lutamaguzi Semakula kosane Honorable Samuel Walter Lubega Mukaaku nga tuwayamu ku nsonga nga bwoziwulira anje wanje hano mpulidde ogamba mbonalebo Mukaaku onalebo waki akiikirirawa Adam ono bamuyita Kagenyiruka. Stop misusing titles. Nze moderator wa Shane Honorable. Badenje kugamba stop misusing titles. Honorable akiikirirawa. Kagenyiruka ye deputy RCC wa district ye Manafa gambye Adam Bwana Lutamaguzi should stop using unparliamentary language on national TV. Let him for once at least apply etiquettes and decorum. Two, let him explain, yes, his achievements as an MP than Mabike as demanded by Mr. Mukaaku. Kennedy Mutenyo agambye wano Mukaaku bamu makadi mu 2021 nafuuko wa SDP ne bavaayo. Lutamaguzi ali ku kadi ya DP gye yakima ku office za DP nga yekweka mu 2020 naye atambuza kadi za NUP. Enjawulo wakati we ne Mukaaku teriiwo. Abo bannabyabufuzi Buganda beerina. Bombi abo bukookolo bugeyana. Naye NUP webanga yagoba Mukaaku Olutamaguzi yaliwona. Bona NUP bategeera. Ye Kennedy Mutenyo bwatu bagambye n'abalala abasindiso bwana Mukaaku njagala tunuulire ddala because walaga nti already mulinga abaali bagenda edda ekyokubiri nsonga ki entuufu zennyini ezabaleetedde okuggalawo obufumbo bwe mwayingira mu ssanyu nga bwe nkugambye nti ddembe lyaffe muteka okuba n'ensonga okusooka ogambye nti twegatta ku nuupu wali nemwanjulwa mu butongole ekyo kyali kya tukolaganye tutya ng'abantu ab'ebibiina ebyenjawulo naye okimanyi bulungi nti nze nakulembera akalulu ka Kyagulanyi tokimanyi nga n'oyo bwakimanyi nti nze nakulembera akalulu ka Kyagulanyi nze ne Sempeebwa mmeeya w'e Kasangati ensi yonna ekimanyi owulidde bwe nali njiwa omusaayi gwange Kasangati ne bantwala ekira ku poliisi n'ensula mu kkomera n'ebirala oyo teyaliiyo so bino ebya 2020 that was 2017 early paka lwe natuusa Kyagulanyi mu parliament oyo yali mu parliament y'omu kubaagaana n'okwerinaanya ne Kyagulanyi mu parliament nga tumuleeta abantu beerimbalimba y'omu kubaagaana oyo naye eyo n'envaayo ate ajja kwegaana bingi olaba yeegaanye PRA Popular Resistance yali ekulirwa mwami Muwanga Kivumbi nze siringa oyo ajja okujesende wasali musale akugambe nti saazijjeyo naye nkugamba Popular Resistance moderating sibeerangako Popular Resistance musajja mukulu yogera ebyensonga sibeerangako Popular Resistance buuza Muwanga Kivumbi kanjogere ebyange byemmanyi kubanga tolina kituufu ky'olyogera mwami Muwanga Kivumbi yali agikulembera yali mu Church Ambrose yali mwoyo ndisikibeerangamu owulidde n'abalala ate olaba kati weegaana DP gy'olimu kakali ate ekyayita ndooza n'obwongo bwakyerabira akati ffe tuli baddembe okugamba nti tukolaganye n'ekkungu wengenda taata wange wengenda mukadde wange ekyatutanudde kyekino nze nawandiika ebbaluwa interviewinga nako gwe mwaka mulambe emabega that was June last year olina ensonga zosaba accountability n'ebirala era nengiwandiikira mu kyama eri mwami Kyagulanyi ne mwami Rubongoya ne basalawo obutagidamu gwe nyini wampita okuinterviewinga we wali nga oga nti ofunye ekiwandiiko kye nawandiikidde nga ekiwandiiko kino kibadde kyabali naye bw'obanga oyagala tukyogere era tukyogerako
nga bali bavuddeyo naddala mwami Mufumbira ng'avumye ebyensi yonna enjogera yemu n'eyoono nekugamba nti ebintu ebyo nandisabye bannange babirowoozeeko olwaleero tuvuddeyo kubanga ensonga ezo zaatuuka ku nnyoga ate n'endala zeeyongedde gamba ffe tetusobola kutunula butunuzi nga mwami Kyagulanyi ne kabooli ye etugumbula politically and socially abakulembeze betuteeseteese ebbanga lyonna mugigi ku mugigi mugigi ku mugigi ogwasooka mwami Kyagulanyi nga tuli mu Arua bannaffe gye bataali nga balina gye bali bamusiba n'abantu 33 abantu abo 33 ng'ogyeko mwami Zaake 33 yabakuba n'abajja mu kisaawe ky'ebyobufuzi